okusisinkana abantu be abawangalira emitala w'amayanja ng'ayita mu Katikkiro. Abaganda abawangalira mu ggwanga lya Amerika beekolamu ebibiina eby'enjawulo mwe beegattira okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okuteeka ettoffaali ku Bwakabaka mu kaweefube w'okulaba nga Buganda edda ku ntikko. Ebimu ku bibiina ebyatandikibwawo mulimu Ggwanga mujje Boston, Ggwanga mujje Midwest, Ggwanga mujje DC, Kamukamu Dallas, agali awamu Atlanta, Community of New York, New Jersey wamu ne bulungi bwansi Canada. Abantu bonna abeegattira mu bibiina eby'enjawulo bakuŋŋaana buli luvannyuma lwa mwaka mu lukuŋŋaana olw'awamu oluyitibwa Buganda Bumu North American Convention nga bakulemberwamu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'ekigendererwa eky'okukumaakuma abantu ba beene n'okukubaganya ebirowoozo eby'enjawulo ku nsonga za Buganda. Olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako baminisita ba Ssaabasajja n'abakungu abalala basitudde kugenda mu lukuŋŋaana luno olw'omulundi ogwokusatu nga luno lugenda kubeera mu ssaza lya Washington DC. Katikkiro ategeezezza nti ensonga enkulu esinga okubatwala kwe kulaba nga abantu ba Ssaabasajja bakuumirwa mu kumanya naddala ku ebyo ebikwata ku Bwakabaka. Kubanga Kabaka ayagala tutambulire wamu nabo nga tubakumaakuma nga tubategeeza ebiri eka ate situagala bazaayire ku ggwanga. Kale y'ensonga enkulu etutwala kuba tusako obubaka obufa embuga tubabuulire enteekateeka ze tulina. Omulembe guno Ssaabasajja yasiima n'agukwasa abavubuka era batunuuliddwa nnyo mu nteekateeka ey'okuzza Buganda ku ntikko. Bw'atyo Katikkiro ayongedde n'akinogaanya nti ne ku mulundi guno abavubuka be basinze okussaako ennyo omulaka. Bavubuka ly'essuubi lyaffe, oba bali bweru oba bali waka. Olukungaana olwasooka luwaliwo ng'ennaku z'omwezi 23 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 25 mu mwaka 2015 mu ssaza lya Ssaabasajja erya Massachusetts. Olukungaana olwokubiri luwaliwo mu mwaka gwa 2017 mu ssaza lya Ssaabasajja erya Atlanta, Georgia, nga luno lugenda kubeera lukungaana lwa mulundi gwa kusatu nga lugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 27 era abantu ba Ssaabasajja abawangalira mu ssaza lye erya Washington DC be balidde empanga. Christine Namuyanja, BBS Telefina, agesigika.